Matias Mpuuga Nsamba kyaguddeko e Masaka naye ajja kukitegeera nti bannamasaka bo baamukowa baamukuta dda talina kyabagamba. Oluvannyuma lw'omukulu ono Matias Mpuuga Nsamba bannamasaka okumufubutura ne bamugamba nedda genda tolina kyotugamba twakowakowa dda era nga baganda bange mikwano gyange nyongera obajjukiza n'okubategeeza nti ye Matias Mpuuga Nsamba ali mu kutya tamanyi kikiddako. Baganda bange bagamba okalyanga kaddadda naye bigenda tuuka ku Mpuuga naye tajja kubyagala. Anti bannamasaka bazize omukolo gwe era nga tongera bajjukiza n'okubategeeza nti ebya Matias Mpuuga Nsamba n'akabinja ke bigenda mu maaso n'okuziririrwa. Abaana b'e Masaka mwebale bannamasaka tweyanziza bannamasaka mwebale bambi. Kituufu mulina okulaga abantu bano nti tebakyalina kye bagamba. Mulina okugamba abantu bano nti abantu baakoowa, abantu baabakuta, tebakyalina kye baddako. Era twongera obajjukiza n'okubategeeza nti ku lwa Katonda n'ensi yaffe tugenda kutambulira ddala okulaba nga tutereeza buli kimu ekyayonooneka. Bano ebisajja byatebuhabulwa bino byatusigamu okututawaanya n'okutumalako emirembe bino simanyi nga Matias Mpuuga Nsamba ebitakyalina lugendo tebirina kye bitugamba. Kamu bamuteka ku lukiiko tannalabika. Gwe palamenti eyagalwa Bulanda Nabukenya yagambye baaba ekisanja ndi mu kyakubiri naye nali nagwa luli sinagagwa Mpuuga abakubira bakwata nkwegayiridde beerawo nkwegayiridde. Era Matias Mpuuga okumanya kintu kimutoddemu. Njagala owulirize bafunye ba political failures, political magwafires abagwa be bakulemberedde omukolo. Kati Mpuuga osooka okubeera ng'oyagala bwa president nga mukaaku yakulembedde. Tulaba ng'olina ekizibu. Bonna abakukulembedde bagwa. Abedi Bwanika yesima kuba president yafuna bumeka mu boga mayirida. N'otunulira embizzi, n'otunulira abali mu kulogootana, n'otunulira abalogootana, n'otunulira kati otunulira Mpuuga ebintu byali bimutandise omukubakuba. Musajja wattu ali ku ddagala lye. Akazito Kyagulanyi ke yakola Mpuuga tebakuwabisa. Mpulira ogenda kukola procession mb'oyingire Lwera. Nkusekeredde. Bobi Wine teyakunga, teyalanga, yajja buzi n'ayingira Masaka. Ensi n'ewuuma. Nemmwe mulabe kano wammanga. Kyagulanyi tebamukkiriza kuyingira mu kibuga. Tebakkiriza. Naye bano balanze omukolo gwabwe. Bayise bonna gwa byabufuzi. Sima tugenda kwebaza Katonda. Kali n'Kyagulanyi Mubanga tona agenda tegeka eggomba. Yebaze Katonda olw'ebyo bye tutuuseeko mu bulamu bwe. Tulabe kati mutandise okulaba ensolima era mugenda kulaba poliisi yebayisaawo gundi tuula wano naye nga si gwa byabufuzi. Era Ekereziya bakitaffe mu Katonda ensi etunula era mbagamba ensi omukolo ogwo abaliko benzi bakabasanyiza abaana b'abantu bagenda kwogerera ku ttaka ly'Ekereziya ebyobufuzi ebikuba mu Katuliki munnaabwe Bobi Wine
Bobi Wine okuvaayo n'alwanyisa enguzi n'ayogera ku bulyake ate ffe ne tusanitizinga busanitinize waffe omubi aba mubi. Njagala okwebaza abasaseredoti Father Dumba webale okuyimirira ku magulu gabiri n'ogamba nti obuli bw'enguzi kibi. Mizani bali mu kutunula. Katikkiro wa Buganda Mayiga ensa kulinze kubanga essaawa zino waliwo embeera za kabaka. Abantu baagala Ssaabasajja Kabaka. Kabaka waffe ekibaluwa ekyafulumya tekitegeerekeka. Ekibaluwa tekitegeereka mulundi na gumu. Ekibaluwa baani abalina otubuulira ku bulwadde bwa kabaka. Mu kabaka awumuddemu mukoowu bukoowu simanya yalazeero. Ebyo si bye twagala. Abaganda tuli bennyamivu mu mitima. Ssaabasajja Kabaka mu nsi yonna ajjanjabibwa Namibia. Abaganda beetegefu okusonda ssente ezijjanjaba kabaka. Joyce Ssebuggwawo mumwaniriza ku mikolo. Ensonga y'abataka okugenda wa Museveni temwagyogeddeko. Muli mu gyebalama. Abataka bali awo bali mbalinga mbwa bwa bwa ewali ennyama amagumba we bagenda. Bino tetugenda kusirika. Tuli beetegefu okubabuulira ensonga zino. Oba mutukyawa mutukyawe. Mutuswazizza nnyo abataka ba Buganda. Abataka mu bbanga ttono agenda tegekera Ssaabasajja Kabaka. Kabaka waffe ekibaluwa ekyafulumya tekitegeerekeka. Ekibaluwa tekitegeereka mulundi na gumu. Ekibaluwa baani abalina otubuulira ku bulwadde bwa kabaka. Mu kabaka awumuddemu mukoowu bukoowu simanya yalazeero. Ebyo si bye twagala. Abaganda tuli bennyamivu mu mitima. Ssaabasajja Kabaka mu nsi yonna ajjanjabibwa Namibia. Abaganda beetegefu okusonda ssente ezijjanjaba kabaka. Joyce Ssebuggwawo mumwaniriza ku mikolo. Ensonga y'abataka okugenda wa Museveni temwagyogeddeko. Muli mu gyebalama. Abataka bali awo bali mbalinga mbwa bwa bwa ewali ennyama amagumba we bagenda. Bino tetugenda kusirika. Tuli beetegefu okubabuulira ensonga zino. Oba mutukyawa mutukyawe. Mutuswazizza nnyo abataka ba Buganda. Abataka ne mugenda ne musaba ettaka nenga mwenoonyeza byammwe ne mufuuka basabirizi. Kabaka ali mu bulumi. Kabaka waffe tugenda myezi mbwa munange yagenda kuwummulamu simanya biki bamuwadde liivu. Ebyo tetugenda bikkiriza. Era ngamba abantu ba Ssaabasajja Kabaka yonna gye muli temuzikiza. Bataddewo abavubukavubuka bababuuzeebuze. Simanya ali bulungi, simanya akoze atya. Temukimanyi te Museveni ye mulabe w'obwakabaka bwa Buganda. Era mu abataka okugenda ne musabiriza. Ne mutuula ate abagende wa Museveni be batudde mu meeting ne bajja batubuulire ku mbeera ya kabaka. Ate nga temulanga aliwo okubuzaabuza. Abataka bagende wa Museveni. Njamuwuliriza ebigambo bino. Abataka bagende wa Museveni. Bwe bagende wa Museveni nga bamusaba mbu abawe ssente bagende balabe Ssaabasajja Kabaka. Bategeere embeera gy'alimu. Ate ekiwandiiko ekyafulumye abataka be batuddemu nga batumatiza ali bulungi. Ate abaali beebuuza nabagambe guno omulembe temugenda gusobola. Abataka ba Buganda beesitula ne bagenda ewa Nakyemalira ew'omukopi Yoweri Museveni nga bakulembeddwamu kino ekikazi ki Joyce Nabbosa Ssebuggwawo. Ne batuula ne bamugaa ssebo twagala genda kulaba ku mukama waffe ali atya. Era tukusaba otuwe ssente eza air ticket. Munanga abataka ne babyanjula akasente oba yakabawa ebyo tebitukwatako. Kaakati uliriza bino ekiwandiiko ekyafulumye abataka be batudde mu lukiiko n'abantu abalala be batugambye. Naye abataka abatudde mu lukiiko ne bajja ne batukakasa nti bagendeddeyo mu mpewo. Ani abakakasizza bajje batumatize. Ensonga eno egenda leeta obuzibu. Ebirumira bingi. Abaganda tebasi basiru. Abaganda bategeera essaawa zino baagala kabaka.
era ensonga eno tugenda kugiremerako paka kuwulira bubi ebyo tuzze tubibagamba we tulaga wagenda beera wazibu Kyagulanyi Robert Satan president bwayogera ku nsonga ezo nti mubi taginga Mathias Mpuuga sinnamala ensonga ya kabaka nojjogera ku maaso naye awo mbadde mpitiddewo wuliriza kakati waliwo obuzibu mu NUP Mpuuga bakubiza t-shirts eziriko nuupu bana basajja ekintu kyabatuddemu bakubiza t-shirt kuliko Mpuuga my leader naye nga kuliko nuupu ako mukawulirize era olunaku lw'enkya muwulirize ekintu kino Mpuuga yakubidde bafaaga abasaaseredoti naddala mu dayosisi ey'e Masaka n'abagamba nkwegayiridde beerawo era n'ateeka bafaaga mbasaba bwe baba baweereza ku ssimu yo emitwalo 220 eno information eva munda faaga ng'ova mu dayosisi y'e Masaka nga baweereza ku ssimu y'emitwalo 2 oli corrupt mwenna amannya nagafunye era faaza gwe mulaba olunaku lw'enkya ng'ali mabega ku mukolo gwa Mpuuga bamuweerezaaga n'enso gituuze ku mitwalo 2 kabona enso gituuze ku mitwalo 2 pere gwe bw'otunula omukolo gw'ogenda otuulako faaza emyaka gye wamala nga bakutendeka mu seminaaliyo ze nayita mu seminaaliyo Papa Francis omutukuvu yawandiika ebbaluwa Exodus Victil omwaka guno nga gutandika ng'evumirira corruption gwolooza lwaki Mpuuga abakubira amasimu bulijjo ku mikolo basooka bakubira nti mujje n'akuwa ssente ayagala batomeza ensi egenda kutunuulira basaaseredooti ki be bagula ogwo omukolo guli politiko Mpuuga okwebaza yalikoledde mu maka ge era abasaaseredooti ab'omu dayosisi y'e Masaka mbagamba ebigambo bino mikwano gyange abamu mbamanyi muli basajja abayimirira ku nsonga Mpuuga byategesa biri sponsored by Yoweri Museveni ye yatta bishop eyakola ebyamaanyi mu dayosisi ey'e Masaka omuteerabirwa Yohana Batista Kaggwa tuli mu kuwemuka ffe tuwemuka Bobi Wine ategeka owuwe okusaba ewaka n'ayita abasaaseredooti abamize ensanafu bafaadha gundi bafaadha Musaala faadha Makanga be basobola okujja abalala bagamba byabufuzi leka sijja biyingiramu Mpuuga is not a politician abaffe njagala babuuza mwabali mu kugamba mbu Bobi Wine kino na kino faadha Ddumba yabagambye n'abagamba oli atwala $5,000,000 atadde ekereziya mu nsonga embi abasaaseredooti abavuddeyo ne mulaba kino mwebale muli ku mazima ne abalaba essente be zibisse ne beerabira abakristo abali mu kubanaabona nga bali mu kubagoba babagobawa mu ntobazi ani Charlie busy please ne beerabira abakristo abali mu ntobazi be bali mu kugoba nga bano ba Mpuuga beegabira $5,000,000 oli n'avaayo n'aga Bobi kyakoze obulyako buli mu parliament mubulaba abaka parliament ne batuuka Sise Namuju mu Katuliki munaffe ne bagenda basise Namuju n'abalala ne bateesa ku budget mpaayo 20% tujja kugifuna
bano bampuuga ebikolobero bibadde mu palamenti nga basirise bye bazimbye ebizimbe tebiyamba muntu wanyendo omukungwe muti babasiruwaza mbwe obwo buguudo bwe mulaba e Masaka mu mpuuga ya Bukoze Masaka omusolo gwe bazzeemu bwe buguudo bwe mwalifunye mumunnaye bateredde ebitaala ku makubo nga musula njala ebitaala ebyo Museveni okuva lwe yajja tuli myaka emeka byali bikoleddwa oluguudo lwa Kitovu awo Bishop Kaggwa yekalakasa ebbanga meka nga tebalukola for information oluguudo olwo luli kuloni mugenda zisasula mudwali mukubengalo nga mwe muli baavu bazadde bamwe batuuka e Masaka malwaliro tiwali x-ray eddagala teririyo ababbi babayise mu bajagulizeeko mpuuga tagenda teekamu ku ssente ebiri awo byonna Museveni era abalabise mubeere ebyesittaze eby'ensi mubeere lwaki tetubeera ne morality ekyampuuga kyajja babbye ssente z'omuwi w'omusolo muganda munnaffe tetujja kwogera n'otunuulira seggona mugenda mu palamenti musimanya without fear or favor nja kuprotectinga constitution yenu bagiprotectinga batyo ng'ogamba ono wange lwakuba yabbye muteeke ebbali muba munenyaaki Museveni bino ebintu bitunuulira ebuziba Bishop Katumba Tamale bakuwandiikidde ebbaluwa wa Central Buganda Diocese otulakako Bishop Katumba Tamale ensi egenda batunuulira wano bannaddiini abamu twabagamba nga temugenda wa Museveni ne mugenda ne babawa ssente abamu baalinga ku nsonga ne babagula kaakati wulira na kino abaka palamenti balumye paasi nabagamba abamu baali balooza Kyagulanye amaanyi tayina baali balooza tayina nga boogeza birimi basirise yabayisaamu eggaali n'agenda e Masaka n'agenda e Mukono bonna bapipira tewali akwata simu za mpuuga era ababaka nja kwebaza nnyo Honorable Sewungu Joseph Gonzaga ba Honorable Kanyike mpuuga baatidde kati bagenze ne bafuna amawulire olunaku lw'eggulo ne bakolawo mpuuga oli musiru mpuuga politics wamusomera wa mukyalimu oli owabaamukaako mbukaakati omanyi ekintu kino okuyimuka tufune sympathy katukuba olukuŋŋaana tufune agavubuka gaffe tugambe abakyagulanye balumbye abampuuga Bobi tosobola mukompitinga nammwe abasajja b'enguzi Bobi Wine oyizi mpuuga temumala na budde n'abantu abo Bobi Wine level jaliko you cannot compete him with that failure Mathias Mpuuga Mathias is a corrupt man Mathias musajja mwenzi bino batuyi bagamba ba failures bali aberimba mu byalo bali ya sente abamabike bali ku accountability abedi bali ku accountability abantu b'e Masaka babaswaza Katonda tumwebaza mugenzo tegeka obuli bw'enguzi pate y'abali b'enguzi ng'enseba tegedde Bobi yatuuka e Masaka bamwaniriza batya kuva kyengera buli wamu ng'abantu bayiika bati bavaawa nawe banoonye egyo emitwalo 5 gye bagenda obba nammwe bannayuganda babafumbidde amatooke mulye ennyama mugenda bonaabona buli mbizi gy'ogenda olabaawo nsiru maama waayo basobola okumutta ne abamusse ne bafumba obuugi neekuba mu ngalo ne be tubadde tuwoza nti bayivu nga bazadde bammwe babaweerya amasomero amalungi you cannot differentiate between obuli bw'enguzi n'akasiimo muli mu kudandawaza bannayuganda n'otunulira n'omuwala w'Emityana Joyce baagala babawa obukiiko obw'enkizo mu palamenti ne bali mu kwesiruwaza bakola bya busiru
bweganza kweyagala kati bamujja kakiiko NRM be bamusekondinze mutavaako ne bamugamba nnyabo va kakiiko yaganye era nayogeranga baawe Mathias Mpuuga bwazayogera munnange senyonyi bikibi bino betulimu tetwajja mu katemba akakiiko Abedi Wanika ke babadde bamujjako ne Joyce Baga aka government assurance akakiiko ako ke kalondoola ssente zammwe ebisuubizo bya gavumenti bano bo baalya baabawa era nammwe badde eno ne babalimba abantu babuufu njategeeza omubaka palamenti yenna olunaku lw'enkya Irudamani oba ogenda nze nkulaba Irudamani g'amazima nakujjako gundi Irudamani wammalamu amaanyi abalala basooka okukkiririzaamu nenze omuntu oleka sitayogera kino enkya n'ayogera kino talaba nti ono muli wanguzi oyo mba mujjako hadith sisobola kujjako hadith sisobola Irudamani oba ogenda n'obayimbira genda tetukyalina gwe twekaka Irudamani ssebo kiyagayira le Dr. Innocent biki genda oba oyimbe Bobi Wine teyeetaaga bayimbi kino si kya Bobi Wine wabula tuli mu kulwanirira nsi tuli mu kulwanirira ggwanga lyaffe ni abantu mutunze emyoyo gwe weebuuze nabadde ndabaka vidiyo nakataddeko ne ku peegi yange eno Bobi Wine badde muwuliriza abantu Bobi Wine Irudamani ng'atandika okuyimba yeegomba nnyo Kyagulanyi President Kyagulanyi yali alina okuyimba kwali Kamengo kati Irudamani alaba Kyagulanyi omulundi gwe ogwasooka n'asanyuka Bobi n'amwaniriza Irudamani n'ajjako e Kampala n'embaga ye eyasooka Irudamani embaga gye yakola Bobi ye yali omuzadde we omuzadde mu Ekereziya Katolika omuntu okubeera omuzaddewo mu bufumbo kyamaanyi n'emmotoka eya Escalade eyavuga Irudamani ne mukyala we Dr. Kyagulanyi yagibawa President Kyagulanyi n'azimba Irudamani paka ku bubaka bwa Parliament ne Irudamani okuvaayo n'agamba nti lolo mmoddo we ye Mathias Mpuuga gwalabye ebbanga ttono Irudamani aba alimba era n'agamba ye olw'okuba Mpuuga Mukatuliki muganda munne tasobola muvaamu luno olutalo luli wakati wa Mpuuga n'ani n'obuli bw'enguzi eyo ssente y'Abannayuganda Irudamani mugenda kugwa mu bululu Irudamani mugenda kunoonya abantu wallahi ne bakuwa kaadi ogwe nayo nze nkigamba kubanga temuyimiridde ku nsonga z'abantu Irale Kiyaga najja ne nkubuuza wano nega nzomanyi mumpeereza bu message bwammwe zitemwe temuntisa sibasaba ssente ni musajja mwavu Isaac Kitanda nkutumiddeko mugana ni musajja mwavu nesijja mu buofisi bwammwe obwavu bunnuma ne bunnuma ne Irale Kiyaga mu bwongo bwogwe bw'otunula Mpuuga talina nsobi gye yakola era bye wayogera mu bantu n'ovaayo mbu obyewakana tuuza nti byawedde omanyi bwe bisirika kiwedde ng'akomawo biki ku mulundi guno temwerabira mbagamba ne Muwanga Kivumbi bye yayogera temwerabira Sseggona bye yayogera temwerabira wano wetulaga abatutunze mu kisanja kino betuba tunuulira era mbagamba ndaba abaka ba Parliament abamu nga banoonya kisanja nabo mubalaba eyo bw'atuuka ku mukolo ayogera tammuka baani abaayimirira ku buli bw'enguzi ne babuvumirira many of you musse mujja ssente wa mu 7 muli mu nupu aba muli mu bifo bya kibiina abala muli mu kubaka wa Parliament obulyake ne mubukolamu ssente bino mbibagamba n'obusimu bwe mukubira Mpuuga ng'eno muwefudde
befudde Bobby mumwagalako masanyalaze tubalaba tubabuuza bannayuganda abali e Saudi Arabia ababonaabona abali ku mawanga bangi mwefudde bakyesirikidde mukomawo mu kaseera kano waliwo abaka palamenti abadde baabula abamu mwerwazalwaza abamu temutegeerekeka ebizibu ebiruma abantu musirise era bangi muli mu kaweefube wa Muhoozi Project tubamanyi tetugenda kusirika ndabawo abantu abali eyo olwokuba bawa ssente ne mubuzaabuza ensonga twagala okununula ensi yaffe Uganda abantu baffe bali mu buwambe kikaabya nga Olivia Lutaya amaze emyaka 4 mu kkomera emyaka 4 mu kkomera palamenti Puga bwe yabeerayo n'ababaka abaliyo kati batulakaawo ku mbalaza za palamenti bamala otuula ne bakangamu ne badde waka ne balaba amawulire tukikubye tutya ne bamala abaana bakyali makomera tuwakyali abafaako Olivia Lutaya bamachete ya sin bagenda mu myaka emeka 4 kati abangi mwetegekera kalulu twetegekera akalulu nga bannaffe bakyali makomera bannaffe abalala tebalabika Parliament eri mu kino bali awo bwe batuzi sibitegere bigenda mu Parliament ennakola muteekewo embeera abaana b'abantu babate Olivia Lutaya tamanyi lunaku lwadda mu kooti Machete tamanyi lunaku lwadda mu kooti maama wa John Bosco Kibalama ne mukazi we mubasimbeyo ekitooke mu ntaana nga muddawo mwesirwaza mulya ssente za Museveni ne muddawo mwesirwaza muloza byaggwa bangi obatunuulira balinga abaatuuka bangi obatunuulira tebafaayo bangi obatunuulira tebalowooza ku bannayuganda ababonaabona oli naava eri mazima ddala gomanyi kyekitegeeza omukazi yazze ku lediyo n'akaaba n'abeera ku TV n'akaaba n'agamba nagenda e Saudi Arabia nekola emyaka 3 nempeereza ssente maama wange yali atunda kabalagala ku kkubo nemugamba maama gula akataka tuzimbe maama yagula mu Lubigi omuwala n'aweereza ssente maama n'abeera awaguza akataka bw'alimiramirako omwana tomanyi kukola mu Bawarabu ate kubanga kyeyo sirika omwana n'addayo mu kiyumba n'akola emyaka gye emirala egyo 3 n'afuna ssente ne basitula ke basitula maama n'ava we yali asula ku kkubo n'agenda ne bayingira mu nnyumba bwe bamala okuyingira ennyumba amadirisa nga tannagateekamu omuwala n'ayongerayo 2 emirala n'akola bw'amala okukola n'aziweereza amadirisa ne bateekamu n'agamba maama gino emyezi egisigadde ngenda funa ka bizinesi nkole naawe nkuwe tutunde chipusi ku kkubo tufune kyonna kye tukola omuwala n'alinnya ennyonyi n'ajja Uganda bw'amala okujja Uganda ya Rabbi n'asanyuka maama wange ne bwenfiira wano nina kye mukoledde yali bayanga omuzaala mu bimanya ebyokubbala ng'alina abaana 2 ne babeerawo mu Lubigi maka wayisewo emyaka aga bye mbagamba wayisewo 20 years abasooka okugenda e Saudi Arabia myaka egyo baali bafuna kasente yabadde okumanya gavumenti ya Museveni mbi okumanya bana abasajja babi maama eyabeera mu nnyumba ng'ali ku ndiri olumbe lwamulumba ono yakeera ku kkubo atunda emiyembe akole ki naye nga balina we basula abasajja baleese biweetiye nga maama bamulengera bati pressure zimukubye ayewawuludde azze wabweru ne basenda ennyumba n'egweri
Ennyumba bwe mala okugwa eri maama ne zidinnya pressure ne zirinnya bakubira muwala we nti ate ekikimbo ennyumba situsenzi muwala Jemisin naye zigize akaaba n'akaaba waayisitawo ebbanga ttono lunaku lumu bbiri bamutadde ku maama n'afa. Maama bamuziise. Nkulaga ensi gye tulimu. Era ojja kulaba bannabyabufuzi nga babikikozesanga amawulire. Bannabyabufuzi politicians ojja balaba nga ku mitima tebakiina ti abantu bano bali mu kusafalinga tebalina we badda.